Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Al-mimbar gatukyagera maaso ne hadithi yaffe ey'olunaku, hadithi ya Umar al-Jam'i radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته فسأله الرجل من قوم ما استعمله قال يهديه الله عز وجل إلى عمل الصالح قبل موته ثم يقبضه على ذلك. حديث يفيول واليرو أتلابا ناتوليرزا واشتيب محمد صلى الله عليه وسلم يقام إذا أراد الله بعبد خيرا senga Allah bayagaliza omuddu akalungi oba ekirungi istamalahu qabla mautihi akimukozesa nga tannaba kufa, yani Allah waba akwagaliza obulungi akuwa n'osaala, okuba kusaddaaka n'osaddaaka, okuba kusomesa abaana n'obasomesa eddiini yo, okola emirimu emirungi, okuba kuzimba masjidi n'akukozesa n'ozimba, akukozesa emirimu emirungi Allah waba akwagadde. Era kabonera akalaga nti Allah takwagala senga takukozesa mirimu mirungi ng'okola mibi ate ng'otugamba nti Allah anjagala. Bannanga akamu kubonera obulaga nti Allah ayagala omuddu amukozesa emirimu emirungi. Sahaba omu yabuuza nti wama sta'malahu ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, amukozesa ki wange gumbaka wa Allah? N'agamba nti yahdihi Allahu azza wa jalla ila amalin salih. Amukozesa ki? Amulungamya eri emirimu emirungi, yani nakola emirimu emirungi nga tannaba kufa, thumma yaqbaduhu ala dhalika, era oluvannyuma namukwatira ku jjo, yani bw'aba amutta amuttira ku mirimu egyo emirungi. Kabonera akalaga nti Allah yagadde omuntu senga afa ng'abadde mukozi wa mirimu mirungi. Kabonera akalaga nti Allah jalla jalaaluhu amugeredde akabi senga afa ng'afudde akola emirimu emibi newankubadde ng'awangadde akola emirimu emirungi. Abaaye tulongoose, era yasabanga nnyo ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah abeere ng'amuwa okulongoosa oba ng'amuwa enkomerero ennungi. Bannange tusabe nnyo Allah okutuwa husnu khatim, okutuwa enkomerero ennungi. Allah akukozesa emirimu emirungi mu nsi muno ne mu kaseera kaako okufa otukubeko okufa ng'ofiira ku mirimu emirungi. Assalamu alaykum.